ne baleeta etteeka erya UPDF Act mu 2005 bagenda okulireeta ng'eritteeka lirina amaaso ne bateekamu akawaayiro akagamba nti omuntu yenna anaasangibwa n'ekissi no si ekissi kale ekissi kiyita ekissi weaponiyo n'ekyokulwanyisa kye bayita ordinarily ekya monopole ya UPDF oyo ajja kgendanga mu general court martial. Ekyokubiri ne bateekamu n'akalala kaga nti n'omulala oyo yennyini tebakusanze na kissi naye ne bakusanga nga wazziza omusango ng'olina omujaasi naawe ojja kugenda eyo. Mu atiko ey'ekikumi eya Ssemateeka eteekawo ofiisi ya DPP yasengejja emisango gyonna egigenda mu kkooti. Baamugyako obuyinza obusengejja emisango egigenda mu general court martial. Yatula mu fayiro zonna n'azisomamu n'agamba buno bujulizi buwera, buno tebuwera, buno gugobwe tegugenda na mu kkooti, buno gugende. Naye baateekamu akawaayiro ne baga nti naye ejje mu general court martial ekyo DPP tajja gikola ki. Eddakiika ziri 18 mpuliriza bali kuba tulimuliza mulungi tukutte mu ssomero ey'okubiri eya general court martial twalabidde lawyer Dr. Kizza Besigye M. Kizza nga ataze okuwoleza naye bamukutte era nga yeesizza bubi bakiyise contempt of court ebyakwabo ne bamanyi ebyamateeka kakano nga ali myezi 9. Lord Mayor nsoso kuomuzinda tunyinga amateeka kigagamba tulinawo kooti eri eya court martial tubeerawo ne kooti zino endala bano bo balukwago bamulimu mayoni bo basoma amateeka principles bali batambulira era wala balina abajuliza. Court martial yo ya biragiro mzee amesema ate amateeka magye kiragiro kizza mabega kasaba kugamba mukama wo kasitagamba kola kino ng'okikola kulabulukwago Lord Mayor atakyatunyonyola naye mugeri yemu Lord Mayor munyonyola nalabye kiringa ekitegeeza general court martial yetegerere independent. Lwaki nkyogera singa kubanga nalabye Supreme Court nti bakusalira ekibonerezo liba lisobola okudda mu Supreme Court ne weewozaako. Supreme Court yagambye temujje eno waffe ntayi temuddayo kujja waffe ebiggweredde mu court martial bimalire eyo. Kati wali Supreme Court martial endala waggulu egyolaga ye baba Freeman abakusalidde omusango wali court of appeal waggulu eyo mumagye. Lord Mayor ntobulire kakati mulema ino yongereza kubifunza tugende kusoma endala article y'ekikumi gye mbadde gamba yateekawo DPP egamba nti DPP ye road block esooka director of public prosecution baleme kumalaga kujwetekako bisango bigende mu kooti n'okubala omujjuzo mu kooti asooke ng'ayite mu files naye eza control naye ne bagamba nti ajja general court martial ezo zo DPP tagitunulengamu nga spirit eri emabega w'ekyo nti general court martial bajja kutwalangayo bajaasi bokka nga disciplinary court yakubakwasisa mpisa ababa basiiwuusa empisa. Kati bwe tuva mu kalulu ka 2 jjukira Ssemateeka eyo wa 95 bwe tuva mu kalulu ka 2 olwo PRA kigambibwa emerukawo bwekulembera Dr. Besigye ali South Africa. Kakati mwami Museveni n'atandika okukwata abantu banyimya aba PRA naye nga babatwala mu kooti za bulijjo nga tewaliwo tteeka libatwala mu general court martial. Kakati ngo bwebajja eno mu kooti eza bulijjo bafuna bail. Kati bwe bafunanga bail mwami Museveni ng'abonaabona ng'alina okuleeta ba Black Mamba ndowooza ojjukira waawonye ku story ya Black Mamba ng'alina okulumba kooti. Lumu tuba tulina mu kooti amagye ne gayingirayo ne gayingira ddala munda Justice Ogola ng'ali wali bamala okutaabaza ba PRA baakuba abantu ba Black Mamba baakuba ba suspects ne lawyer Muganda Kiyemba Mutale yamala n'afa oluvannyuma naye ne bamukubiramu nga bolaba Erod Kiza baamukoze Kiyemba Mutale ne bamukubiramu. Kati Besigye bw'abadda 2005 Museveni agamba bino sijja kubisobola ebya kooti eza bulijjo olwo international community baloya twekalakasizza taddewo ttiimu y'abalawyers for constitutionalism ensi yonna ng'ekyankalanye egamba ki ekiri mu Uganda. Mwami Museveni agamba kakati sijja kukyusa Ssemateeka ono kuggyawo bail kanteekemu kafulumye UPDF Act tuteekemu akawaayiro akagamba nti singa omuntu anaabanga n'ekisinga kya UPDF
oba anaazanga omusango ng'ayeekobanye n'owa UPDF oyo wa General Court Martial ng'atajetinga ab'ebyobufuzi bonna be banaateekako emisango gino gya terrorism, treason, biki ebyokuwamba gavumenti bakutwale mu General Court oleme kujja mu kooti eno ng'eri General Court Martial tegaba bbeeru kane tuggula olutalo ku General Court Martial tufaafaagana nayo mu 2005 luno olutalo si lwakatandika tugaaka tufaafaagana na General Court Martial tulina oddulwananga baalooya tulina oddulwananga byebyobufuzi kati awo nkugambye nze obankwatira General Tumwine n'agunsingisa n'alaka nga tuwolereza Dr. Besigye baatukuba mu kaguli ne bamaliriza nga bansalidde okunsiba wiiki 2 oba okuwa fayini ya siringi 10 olwa Uganda n'ensasula siringi 10 n'alaka n'alusasula ne tuvaayo era 2011 baali banganye okuddamu okwesimbawo omugenzi Mulindwa Muwonge bagenda mu constitution bagenda wa Electoral Commission nti mu convict emyaka 7 gyali tegennagwako kuba obira convict nga tonnamalako myaka 7 tokkirizibwa kwesimbawo kakati ino Muwonge yagendanga ki yali nnyo campaigner wa Sematimba ate navuganya Sematimba si concerned citizen nali nvuganya ne Sematimba eka nawe ala musaba kati yali yasanganze agenda kutaasa mukama we Sematimba agamba electoral commission ono temugeze no mumusabu temuwandiisa munaggwa no convict electoral commission n'engamba gyamu tukusazeemu kati nekoleti nagenda mu Supreme Court etaputa Semateeka waliyo omugenzi bamuyita Justice Yandija Kaguwa n'afulumya court order n'asazaamu ebyo byaki yali kakulu yali tanagenda mu Supreme Court kakati yali musajja mukiga bambi erinnya nsolerwa kuba mbwakande kazigwako kakati nga n'afulumya court order yakujja Kaguwa nanzija ku Kaguwa kakati netusigala nga tugenda mu maaso n'olutalo olwo olwa General Court Martial kati ekifaananyi kyenjagadde ekitwaza abantu ba civilian mu General Court Martial background ya okubajja mu kooti zino eza bulijjo butafuna bbeeru butawozesebwa babeere eyo nga boolaba Amerika bwe yakwatanga abantu ne bateeka eggwantanamo n'ovundira eyo nga boolaba apartheid bwe yakwatanga abaddugavu ne batwala ku Robben Island bamandera ne bavundira eyo nga boolaba Mwami Museveni bwe yali ataddewo nalufeenya wano ofenyezeeyo kakati gyenkola eyateekesebwawo General Court Martial era kwezeetambulira era kyovula abatulugunyiza abaana ba Nuupu paka abamu kubakkirizisa nga balutaaya ba Olivier Lutaaya nti emisango twagiza naye nga tetubagizza nono omulala omuvubuka eyavuddeyo ayogera kati eri takwatagana ddalu mwali mutaddemu yagenda mulalu kakati njagala kumaliriza nti wetutuukidde wano twalangiridde 2025 nga tunnamaliriza waliwo kasigaddeyo kembadde njagala apoliisi bategeere kooti y'ebiragiro n'abayivu ati gyembadde nkugamba nti eno kooti erina judge advocate gyembadde nga twalangiridde okugirwanyisa erina nze okuva lwe bagiteekawo bonna batunuulire amagye galimu balooya abaasoma tekulemberwangako looya General Tumwine yali wa Bitengi mutunzi wa Bitengi omulimu omulungi mutunzi wa Bitengi ate ng'oseka yali mutunzi wa Bitengi naye nga n'afuuka omulamuzi kakati Jero Mulamba Jeno naye nga mutunzi wa Bitengi kituufu n'okuyimba yali ayisona yali muyimbi munnaffe yali nakatemba munnaffe exactly naye n'afuuka omulamuzi kati balinawo judge advocate bwe lawyer kati ate yawe ebiragiro kooti era bwe tutuula wali judge advocate yawe ebira kati Kiiza yabadde ennaku zino zonna ng'afaafaagana era nga tufaafagana n'oyo judge advocate yakolanga ani judge advocate yakolanga ani muzaffe ezeeno taliyo mu kooti eza bulijjo wali kooti yeewulirira yeetegerera kati ono yategerera kooti ono judge advocate ye lawyer yategerera kooti n'agamba etteeka ligamba bwe buti era musaleewo bwe muti natuuka ne mugana olina kuwa biragiro n'agamba ssebo nze mpawa n'ebiragiro nengamba gundi guti anengamba ono bisole guti yafa Freeman Mugabe bisaze kakati kino bakireese twakinyonyodde yes General Kaguta Museveni bamaliriza denteekateeka Uganda Besigye bamuyise buyisa mu General Court Martial bamutwale Kalabba yenteekateeka era kyekyafu yes bamutwala Kalabba ekyokubuulira era omujja Nairobi n'okumuleeta wano
ne bamutwala mu general ne bamutwala Makimbye ne bamugira bati tagenda kufuna bail kakati ne bafumizawo judgment nga mukiro kitola speed besi yogenda mutwala Kalaba nkubuulira enteekateeka za mwami Museveni ne gavumenti njeri yesu kwa konzenje ogera nga bagamba nti bamukutte n'emmundu e Nairobi mu hotel mugundi mu apartment nga bamugamba nti bamuwulizaako Greece Switzerland Greece mu Athens nti nga alamuza emmundu ng'alamuza n'awulizibwako e Switzerland e Geneva ng'ali n'abaayo era nga ateesa bamuwa obuyambi okujjako mwami Museveni kakati ebyo byonna ne babigatta n'amaloboozi bazze bagatambuza tukirina ku rekodi nkubuulira okuva mu nsonda ezitasamwasamwa na bigambo prosesi yonna yakumuyisa mu trial eno bamumale bamutwale e Kalaba kakati ekiriwo kiriwo ekiti nti tubadde tulina omuwaatwa nga bwe bakusingisa mu General Court Martial Supreme Court ogenda oddeno mu kooti ezabulijjo yes ogenda mu Court of Appeal babeeganye kakati Supreme Court mu musango gwa Ambrose babadde bagufiisa Ambrose Ogwanga bagamba nti singa bakuwozeseza mu General Court Martial omusango ne gukusingayo waliyo gye bayita Court Martial Appeal Court ejulirwamu kakati eyo gy'ojulira singa egukusingisa n'eyo awo okoma tojja mu kooti zino eza bulijjo tojja mu Court of Appeal tojja mu Supreme Court kakati ekyo ye system gye baataddewo olwaleero era kyovulaba kati mwami Museveni yagambye ne zino kooti eza bulijjo temulina kugaba bail temulina kugaba bondi namwe abapoliisi obuzibu bwonna bwe tulina mu kiwanuka wano yagambye nti yagenda mu Parliament abeeko byakyusa naye akazita akawulira ate nga mutuufu ffenna nange mu Parliament naliyo mbindi obulyazaamanya bwe mukola eri eggwanga lino bino ebintu mulabanga ffe ebigenda okukwata kufe jo nalabye nga biologizinga Ssejjirenya Tinkasiimire ne Ssekikubo be bamu ku bayogeza ennyiike ey'amaanyi ne bagamba nti naye mwami Yoweri Kaguta Museveni singa Besigye akufiirako kati mu kkomera wali waali n'oleeta wano omulambo gwe nti era tujje wano tugukungubagire tuweeyo n'amabugo ga 15 n'ebirala General Court Martial nga bwe nkugambye teyinza kugaba bail n'egiwa Dr. Kizza Besigye wangi tekisoboka ekyo tekiriyo tebakulimba nti General Court Martial egenda kuwa Dr. Kizza Besigye bail ekyo nkikubuulidde kakati olutalo lwe tulina era ffe lwe twalangiridde mu PFF era nga tusaba ne bannaffe bonna oba oli wa NOP oba oli wa kibiina ki eno tour of operation tulina kwataganiza wamu tujjeko olwoyabo amene okujjako embeera eno tulina okulwanyisa General Court Martial kakati bwe bavudde balabye omusajja omulwanyi Namiga yalwana yero nikiza ne bakwata ne bamusiba kati emyezi 9 naye nakyo ndi musanti bannamateeka basituse international community yasituse Martha Karua babadde bamumye PC n'agifuna tugenda maaso n'okuzimba networka kiwanuka olutalo kiwanuka muri bamanyi omusango gwa Kizza gwali gwakibonezo kifaanana kitya bakubye emmeeza yakubye emmeeza okusookera ddala nga tunatuuka ku kibonerezo mu mateeka tusiba twogera ku kibayita principles of natural justice ndi bulungi nnyo omusemateeka bya fair hearing nti oluusi ne bwoba onkutte lubona ompa omukisa okwewozaako ne bwoba onkutte lubona nga nkutte mundu kuba mwami Museveni sasi oba omuntu omukutte ngatta omuntu oba nga rapinga is entitled to a fair hearing. Eyo principle bannange buli omu agikwate abali eyo nti omuntu alina omukisa ogw'okwewozaako. Mwala Abaganda bagamba nti tosala gwakawala tonawulira gwakalenzi wano mu Buganda bwe tugamba. Ne bwe kityo buli muntu yenna alina obuyinza wonna waali obusala oba kugoba muntu ku mulimu oba kumudisiplininga mu mbeera yonna. Mu mbeera eyo obuvunaanyizibwa naawe obeera obulina omuntu okumuteeka awo neyewozaako
ne court martial era ne bwolaba ne court ziri endala zino ezaffe zetubeeramu eza bulijjo naye ogwo omusango gye guli ogwa contempt naye omulamuzi akuteeka wali nero zaako sina kindi noga munange ensonga eyo ngikoze olw'ensonga eno bweti ne bweti ne bweti nowa mitigation nogamba bannanyina famire obampo ompa ekibonerezo bwegiba girie emisango gya civil mu contempt nga bakutte nga omenya ekiragiro kya kooti oba tokirespectinze maximum ya myezi 6 naye omulamuzi muguno court martial mwezi ennaku 30 ennaku 30 twagala kufuna mukisa kumubuuza ebyo yabijeewa ebbanga emyezi omwenda yalina kubeera lyenkanawa mwezi gumu tolina kusukka nnaku 30 contempt of court muteekero lyennyini tubuuza mwe bansingisiriza tebalikyusanga namu contempt of court iba mwezi gumu bangamba kunsiba wiiki 2 ne bavesa fayini ya 10,000 olwaddola olwa Uganda kakati gino emyezi 9 gyabuuza kyonuka anti mbuuza kiwonuka nange yogera myezi 3 mutubuulire so kati bwetwagala mwami Mugabe Freeman atunyonyola akantu katini nnyo mwami Honorable Lukwago lukatayogeddeeko kenjagala bannansi mwenna mukategeere UPDF eyo erina ebitongole bingi mwosanga ekya engineering brigade balina ebyobusawo balina kati nebyawuzima ababakola amazzi ebitongole bingi bye balina ne industries nyingi nezo zirimu bakugu mu area eyo ebya engineering mulimu ba engineer benyini bebateekamu babarecruitinga batya bisagala nnyo kumanya bwogenda mu ddwaliro ebbombo abasirikale abaliyo obalaba nga basawo weebuuza lwaki buzibu ki mwami Museveni bwasanga okuteeka balooya abakugu ku level ya bajjages so mbadde ngamba basebo ne banyabo weebuuza ekigendererwa kya mwami Museveni lwaki ngamba mwami Museveni lwaki gwe mukulembeza nti yalonda ya constituting a court martial katono nnyo bana abalamuzi ba court martial court ani abalonda era obuyigizibwa bwenkanawa obuyigizibwa kyo ziri mmeka mwami Museveni yabalonda yabalonda era agenda afeekinga bufeekinzi balonda ye kennyini bamagye bateekawo era mu mbeera y'emu gye mbadde ngamba nga bwalonda abakulembera neeki n'ateekayo bamugira okulaba nti be bakugu mu mbeera eyo n'alonda abasiemwayi olanga bali mu bukugu obwo n'alonda kyekimugaana okuteeka abantu abali qualified mu court martial mu mbeera eyo okulaba nga abantu katono nnyo information kweyo eri technical nti olw'okuba alonderera waliwo lwe baatuuka mu katu nga bakutte General David Sejjusa jjukira nali shulitewe yadde bangoba nti siri w'amagye bwe bamuleeta General Fuster General mu mateeka ga UPDF owa rank eya wansi tawuzisa ya waggulu naye ku luno kati batuukayo ng'ali Sejjusa zze ali ku level ya General ate onamuwozesa ali lya wansi ali ku ddala lya wansi bagenda nekola amendment basattira ne basattira n'akubuulira ekyatuukawo kyolukamaliza siba kyogera wano mwami Museveni the disservice gyasinze okukola mu ggwanga muno kwe kutta institutions zonna nti bwe zibeera kooti essaawa eno osiiba omuwulira nga bwagenda okukubira abalamuzi n'okukubira ssaabalamuzi it is not surprising nti judgment eyo yavuddeyo mu Supreme Court mu mbeera eyo egamba nti mu bakati tekyali kujulira kuvanga mu court martial kugenda mu kooti ziri za bulijjo nga bulijjo wekibadde nga bulijjo bw'owulira nga IGG alaajana okufuna ebiragiro bya mwami Museveni n'okumugaana okukwata abanene nga bw'owulira DPP bulijjo bwamuwa ebiragiro the same way ne court martial eri ku biragiro bya mwami Museveni buli muntu yenna essaawa eno kyova olaba n'abagambi tugenda mu kalulu kano anything can happen to you maybe
Mwalimu Museveni government ene eri ku record mu forging obujulizi. Mu forging obujulizi nga bawuteeka ku bantu. Nagamba ngo tukusanze ne mundu ewanga we bajja ye buntaba. Mu kiseera kya kalulu bagezaako nnyo bayingire mu nnyumba yange bakasukemu ekintu bagambe nti bankyajinge. I was wise enough ne bagamba DPC bali wamuli before you can enter into my house. Nese bali bagala okukola. Okay. Bali ku record mu forging. So singa ba succeeding ne ba forging ko obujulizi nga ba forging ze kubana ebasibidde emyaka ena. Bonna ne mugenda kubeerawo. At the end of the day solution eri emu. Eggwanga lino ne webera parliament gentula n'omuganda wange empindi wakimanyi era tugamba twamendinga etteeka eyo ajja kuga ne parliament yaffe tugenda diyitawa at the end of the day okujjako nga bannansi naddala wana abamaliridde okugenda mu kalulu kali ke mbagambyeko nga situsituse ne mugamba twetaaga parliament bw'aba Mwalimu Museveni nga tusima tuse nga parliament esobola musitukiramu awo tusobola okutambula okugenda mu maaso. Dakiika teyanza kinene onekimula kitali wala kasigadde akati nayisaako lumu etteeka mu parliament omwo chairman mukyabuze lya anti-money laundering naye ensonga zonna ze baali batuwa okuguguba okwabangawo nga baga nti etteeka eryo lijja kukwata ab'opposition lijja tukwata nga lweta ssente wano lijja tubonyabonya biki twaguguba nnyo n'etteeka eryo naye bamukulu Faabi n'abalala naye kugira nga bakolaga ekifaananyi ekibi ekiyinza okubeerawo n'etteeka lino liyinza okuba lirimu ebibi ebisobola okubeerawo naye ffe bakabwera abali wansi abalina security ng'omuntu oli kaduukaako ka mobile money otunda mobile money airtime oli najja akutujja essasi okumulaba oba ne bamulaba oba ne bamukwata n'omukwata ne bamutwala mu makooti mukulu Mayuuni gayagala ne bamuwa ne bbeeru n'ajjeeka nga n'okumba simanyi bwenkanya gy'onooba obujja so amateeka kamalirize sooka ondeke mbadde ntandika butandisi kijja kunjaba kali mpaamu katono abasajja bajja ne bakuba babodaboda abo bolaba oli n'ayimiriza bodaboda nga ayambadde camouflage kugamba ayambadde engo zabuzizo jjukira ne polisi uniform zabulanga batandika n'okuteekako amannya gaabwe nti uniform yo tujikuba tujikuteerako erinnya bwe tugisanga n'omuntu omulala kukwata so effujja eri abantu lye bakola ku muntu babulijjo lino etteeka libakwata era libayambako lyetaagisa okujjako ebijjamu ate ebirala ebitaso nziramu ekibuuzo kimu lwaki lujja agamba nti yatta Lwomwa ow'endiga tali mu general court maaso ate nga ye buli lwe bamuleeta mu kaguli yekalakasa n'okwekalakasa nze natta nakola bwenti era nze nzakudira ekika ky'endiga lwaki tali mu general court maaso ekyo kirina okubuuza lwaki lujja yatta Lwomwa naye akagire eddala lumu bw'olaba ekya bbeiro nalibadde nga nsobola okonsidinga n'okuleeta kubanga twongeza abalamuzi kati sofa tulina the biggest number abalamuzi bangi twongeza mu Supreme Court, Court of Appeal, High Court ne kooti nyingi nnyo Senate twongeza bali permanent and pensionable kati ki ekigaana mu kifo ky'okugamba ebyo byonna byonna byeyagala okukola abantu bawozesebwayo mangu minus that biri esigalewo Mwalimu Museveni obuzibu abusanga wa kati ekya bbeiro bajajezi batuyambinga sinza omba asobola okugamba nti Kizza Besigye bamuwe bbeiro kuba badde emisango mingi nnyo naawe wa bbeiro ate neyetwala neyezzaayo kale ekyo kibuuze bali abamukutte abatasobola kumugamba nti afune bbeiro bwoza lukwako amaze tugamba nti olagera kalaba ekyo nakyo kimumazeeko mukulu Lukwago oloteddawo okuwolereza mukulu Besigye kubanga wateze walumise era omubuuze bakisaliddewo bwa walumise nti bajja mutwala kalaba tugwemu amaanyi tugambe nti tokyaddayo okumuwolereza mwabivuddeko era mumbulize era kiruma kikwasa ennaku mubuuze mumbulize bakakaluwaddayo ddi
kuba kati emisango twamuwadde batwalagidde ekibonezo tukitegedde ate bamuwadde license ate abisazizaamu ekigendererwa kyo kiki kuleka besigyebamuwaddayo kubeera mugundi mu kooti butavaayo kooti gye wayingiramu yakusalira n'omusango mu 2005 ate otandise gamba nti akangende ku street ngirwanyise omusango oguvuddemu Besigye omulekeredde ddemu muddemu ekyo okimanyi luli tuli ku lutalo kyenagambye kakati wali obaddeko mu lutalo buli strategy yonna gy'olina n'oteekaawo mu lujjudde Martha Karua nti akomawo ku Sande ku Mande tugenda kubeerayo nkubuulire kye tuteeseteese okukola mu General Court Kamaaso ku Mande nabayi bawulire Bomari gala ensonga tugenda maybe ensonga kyolina okumanya nti tuli bamalirivu okulwanyisa General Court era kyensaba bonna kyenjagala okusaba bonna bakandi bonna bwe tuli nabo okusaida envuganyo babibiina kyo boli wanupo boli waki abagolowooza nti do omanyi n'ogenda n'olyanga bagamba oyo Besigye bali mu Lukwena Museveni Besigye addemu amaanyi addemu yesimbewo 226 anonya amasannyalaze abagambye Besigye anonya amasannyalaze ne Museveni nga nsinziira ku laadiyo y'abeene nkugambe nti Besigye tayinza kwesimbawo mu kalulu ka mwami Museveni tajja kwesimbawo bira era ndayire ki atolayira okukiza kulayira atolayira tenzikiriza kulayira naligambye abadde awo bajja mukaaga oba omuntu ayagala omutwe gwange agunone egamba manyi ogenda kuwulira ebiboozibozi ogamba bano bennyini bwe bagenda okutwala mu General Court Marshal nga bakusanze abeebuze bagamba tumalizise Medi nindikiza kulayira sebo jakulopa mbaddawa seeka mwati mwana yantabuseeko genda maaso sebo Medi nze ku saidi yange ensonga ya court martial bali bakolera ku mateeka g'amagye bano bali ku principles nono nze ndowooza yandibadde nnungi nnyo ng'etambulira ku b'amagye ng'ab'amagye naye abantu bano aba bulijjo abatali mu b'amagye tebandisaanye kugenda mu kooti mu court martial ali okusaana kakufiira kamyufu kubanga ebintu bingi nnyo ebibeerawo olumu ne gavumenti ebyo byeyinza okuba nga temanyi naye ng'abantu babikola olw'okuba balina embeera ez'enjawulo ne mu byobufuzi bino kakati okuddira omuntu wa bulijjo n'omutwala mu kooti y'amagye ekooti y'amagye nebeera ate bano nga be batunyonyola nti n'abagiriko si bakugu mu mateeka ate abantu n'abeera eyo ng'ali mu kooti y'amagye aleese looya we ate looya we naye ne bamukasuka ne bamukwata ne bamuggyako ne bamukasuka eri kati omuntu agenda kutuuka ekiseera nga takyayina weyeetaayiza akawaatu akabaddewo nako abalamuzi ba Supreme Court bakawangama ebibadde eri newaffe temutuleetera mu ddembe ly'obuntu balambika justice ngeri gyetambulamu ne bagamba bw'oba kusinga wano dda wano bw'oba kusinga wano dda wano omalire mu Supreme Court kubanga abalamuzi oba abantu bonna abatambuza justice bantu ng'abantu balina ebintu ebyenjawulo kati oyinza okusanga ng'ono alina ensonga ye lwaki akoze ekyo naye nga wona ogenda ku leva endala ojja kufuna omukisa njagala okukubira gavumenti omulanga opportunity eno ey'ebweru nti omuntu aganye okufuna justice mu court martial olw'ensonga ezibaamu oba zaaki oba zaaki ng'ajja mu bano abantu abali neutral nga tebalina na kye batya bawulire ensonga nga baziwulira ku meriti era basale omusango ku meriti wali nkulumpuli kyasaba nti gavumenti yennyini oba omuntu akola apiiru ku judgment kye baakoze okugyawo ekigambo kya apiiru n'okugyawo ekigambo kya omuntu okwapiringa mu kooti za bulijjo kubanga kubanga abantu bonna abali mu steering y'eggwanga lino bamanye
nti eggwanga ligenda kufuna ekizibu buli kantu konna omuntu mwalina okwetaayiza bwe kanaagaana okubeerawo gye tulaga wazibu nnyo baleke abantu bafunye obuzibu mu kooti nasho bagende mu kooti zino eza bulijjo bajulire ezo kooti zitunuulire bwe zisalawo nti baali batuufu omuntu agende ng'ali contented. Kakati mwatuse mutya okukkiriza okubasalako milioni 3 okuwa Ssegirinnya ng'abaka paalamenti nga baali bamenya milioni 2 za bondi n'Uganda zireeta obutali obunafusa obwo emiliyoni 2 za bondi baasaba milioni 2 Ssewanyana ne Ssegirinnya e Masaka paalamenti musirika kati bwe yafudde nalabye mugamba za data n'inaga zisatu zibeera 3 ziyambe famire Ssegirinnya bondi ya milioni 2 balema medi ekisooka obukuusa obwo ekiteeso ekyo ekisaba bapaalamenti bakkirize siwakanya kujjanjaba abaana ba Ssegirinnya naye baali baagala milioni 2 lukwasiruzo mwali mwagala lukwako eza bondi kooti yabawa bbeeyi milioni 2 baagala ziteesa bwali baddaana kale kuba bombi omusewanyana n'oli naye bano famire nezisasula medi eyo gyontutte kyekyo sipiika bwe yabayita yabawayo 5 okuweza Christmas gye tugenze wala naye kyembadde njagala okugamba nze kennyini ayogera ku nzindaala nze naleese ekiteeso ekisaba abaka ba paalamenti buli muntu akkirize bamuggyeko emitwalo 5 tuyambe abaana ba Ssegirinnya omuziika ataano zabadde zigenda mu 2.5 naye Onebaisha Kabanda nga maze okusoma embeera y'abannaffe n'ateesa ekiteeso nti atuzikendeze zibeere 3 era buli omu netukkiriziganya ku 3 naye nze neyandibadde miliyoni niwezandibadde anti naye kati wenzira ku kiri beyiro mwavaayo kyoyogedde ekya beyiro milioni 4 Ssewanyana ne Ssegirinnya beyiro si kufa medi wali beyiro omuntu bakuwadde beyiro ne bagamba nti beyiro eno ya sente ate bazikuddiza ndowooza esente zino temwavaayo bazikuddiza ziba zizo naye kakwakuliza kakuyamba okufuna beyiro ate n'obudde obwo obwa beyiro sokoyinde rodmeya obudde obwo obwa beyiro buba bwakadakiika era rodmeya ajja kubuulira wano ffe basala mu kooti juzi ne basala kansondeyo kamu basalira Onesise Namuju ne Mutembule beyiro bilioni agaaga 5 era kaali kayisa nnyo nga lwoya lwa munyindo paalamenti wenjikukkulumira ennyo ku nsonga ya Ssegirinnya wetwasinga ogyetaagira okumutaasa teyavaako ekyokusasula ssente Ssegirinnya bwe baweebwa beyiro n'alani ne baddamu ne bakwatibwa kyali kimenya ssemateeka paalamenti yali erina okusitukiramu meeza egambe nti lwaki mumenya ekiragiro kya kooti kubanga paalamenti buvunaanyizibwa bwayo naye sipiika kyeyakola yayita famire ya Alani Ssewanyana neya Ssegirinnya ne babawa milioni 5 za Christmas asigala mu famire emyaka 2 nga waliwo alipoota z'abasawo nnyingi n'omusawo wa gavumenti yennyini Kakoraki ng'alaga nti Ssegirinnya bw'asigala mu kkomera agenda kufiirayo. Ssegirinnya tumuziika nkya Kaddugala omukama Musase obudde bugenzeko naye sina bwenadamu musango muno tugende bannange era y'omu ku bantu beneewunyamugereko ebbanga gwa Ssegirinnya kati tuleke kimu kyokka kati bwemunaba obudde bumpiseeko naye nze ndowooza nti paalamenti eno eyinza n'okwekuba mu kifuba nesalako emitwalo nga 5 kuba omusajja kiwati yaleka n'ennyumba